Faali TV yuji mbanjiriza kadde kano ngenda kusaba mbi osubscribing atosikalinga ofulinga Faali TV yuji. Ensonga eziwe essaawa zino nsonga z'amazaalibwa ga Ddaana Batanzi. Tuyona ku balalo gadde mazaalibwa ga Ddaana Batanzi era ngenda kusaboleza comment tumwegatteko nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi, munneegatteko bambi tumwagalize amazaalibwa amalungi. Happy birthday Ddaana Batanzi. Nga omanyi naku sinema mawulire agatamatambula ga Ddaana Batanzi na Mr. Lee. Bana social media inroze ekutta omuliro. Ebbanga eriise zibadde ssaawa nga 10 zibadde ssaawa nga 10 ez'olweggulo lunaku olwaleero olw'Emmande gabadde mazaalibwa ga Ddaana Batanzi. Kati abaana ku Facebook, Instagram, Mr. Lee ageze n'ateekayo post bambi ng'ayagaliza Ddaana Batanzi amazaalibwa amalungi. Alina akafaananyi kaataddeyo abaana bakubye enduulu. Abaana bakasuse komenti. Nga komenti zino zibakasuka zibaweereza zonna ziwogera ku mawulire ku mazaalibwa ga Ddaana Batanzi. Abasinga ne bagamba baaba Mr. Lee weebale. Abasinga bo kati ye Mr. Lee bambi bakikoze nga bona akikoleraani mukwano gwo. Kyokka ate abasinga batandise ate bikuliza nti Mr. Lee baaba ekintu akyakivugira ddala. Abasinga baweereza comment ku posti Mr. Lee yataddeyo ng'ayagaliza Ddaana Batanzi amazaalibwa amalungi. Olengera posti eyo ekifaananyi ekyo ekifaananyi Mr. Lee kyapostinze ku page yaabwe wali ku Facebook ne ku Instagram eya B2C kosa ne ya Mr. Lee kosa ne Instagram account ye ataddeyo posti eyo bambi nga mwagaliza amazaalibwa nga bona ayagaliza munno. Abaana bagaye baaba Mr. Lee omukubyeko surprise mukyalawo. Omuntu nawe namufuula mukyalawe naye abaana banne babisala bane ekiri ku social media in-laws, ba Facebook in-laws, ba Instagram in-laws, banange ekyamudde bane posti ne kyamudde abaana ku social media. Abasinga balinga batamudde comment zitandise okukasuka bakasuka comment Mr. Lee weebale baabo kikonyemu kugambi simanyi waje binaggwira bino bannange naye nga introduction wenaggwira tuli mazaalibwa ate bayingiza mu introduction. Musajja watu ataddeyo posting amwagaliza mazaalibwa ate batanze bingiza mu introduction batanze ate kumufuula eri aweereza comment ng'agamba ba Mr. Lee omukyalo omuyina bambi olina ekyana kinyirira. Jukira Ddaana Batanzi ebifaananyi byakozeseza ku page bane ebifaananyi birabise bulungi nnyo era abaana abasinga babikomentizeko ne bagamba baaba Ddaana Batanzi onyirira Mr. Lee yalonda. Mr. Lee yeyongere kukwata tata anyweze bunyweza tata kuba bwanaata ekintu kiyinza okugwa ne kyatika. Bannange kiri ku Facebook kiri ku Instagram lwa posti Mr. Lee yataddeyo ng'ayagaliza Ddaana Batanzi amazaalibwa etankudde abaana nga wamanyi abaana ku social media babaako ne weebuuza baba tebalina kwegamba abaana baba alert oluba okuteekayo posti bwoti batandikirawo kukomentinga. Kati Mr. Lee olubadde oteekayo bwati posti ne bakomentinga ne batandikirawo kukomentinga ku posti eyo era essaawa zino ekiri ku Instagram muliro bagambe Mr. Lee baba weebale omwana walonda yongera kunyweza bunyweza surprise eyo gy'omukubyeko nsufu nnyo kijjamu ekyanayo okulabika nga akkiriza kubanga gwe omukyala omwagala naye ate Ddaana Batanzi talina kimu kyeyavuddeyo kwogera kwegamba simanyi waje binaggula naye nga bitambulatambula essaawa zoli wali ku Facebook mazaalibwa kwagaliza amazaalibwa ate babiyingiza mu introduction. Ddaana Batanzi abaana bamuli bubi introduction efuuse introduction ye trending ku social media zonna TikTok yiriyo, Twitter yiriyo, Instagram yiriyo kwegamba ababiri bano simanyi bambi bo social media bagyefuze nnyo ebbanga lino ettono. Ebbanga lino omwezi guno gwe twakakuba amabega omwezi ogwokuna ne guno ogwokutaano bagutandise beefuze social media introduction yeri ku mimwa gy'abantu. Abaana ku social media in-laws bonna basinga boogera ku introduction ya Mr. Lee na Ddaana Batanzi. Binaggwerawa speed gye batuvuga simanyi batuvuga speed yamaanyi nnyo naye nga happy birthday Ddaana Batanzi bambi era Mr. Lee bambi wama weebale kumwagaliza amazaalibwa amalungi. Surprise ebadde nnyo gy'omukubyeko okumwagaliza amazaalibwa amalungi newankubadde abaana bo bagifudde surprise ate
ennene bagigezezza nnyo ekisete nga bambi Mr. Lee ajagalizza nga bona ayagaliza mukwano gwe ise bisinga kuba Diana Batanzi n'aba B2C ba mukwano nnyo Diana Batanzi ne B2C yo n'okutwaliza wamu naye nga Mr. Lee naku zino gwe bamusibako nti ayinza okuba ye muninkiniwe ayinza okuba muninkiniwe ebyombo bba kati abaana bagezaako kubyabya ekizimba baagala bakyabye naye ekizimba kyagaanye okwabika bakyabizzaako sayidi ya Mr. Lee niye Diana Batanzi ekizimba kyagaanye okwabika Diana akyagaanye okuvaako kyayogera Mr. Lee yakanya kwekajja ye Mr. Lee ekintu yalaga nti ekintu akiyitaaga Diana Batanzi tenaba kubaako tanaba kummuka bulungi naye nga ajja kummuka ekizimba kijja kwabika Fa'ali TV yuji nina kusaba subscribing Mr. Lee bwati amukweko surprise Diana Batanzi wali ku Facebook bambi nga mwagaliza amazalibwa abalungi abaana ne bachamuka social media inroza bagobera Diana Batanzi kossa ne Mr. Lee ne bagaba nyweza muyagali abaana abasinga bagaliza nnyo Mr. Lee Diana Batanzi okulabika nga bagalana naddala ku social media platforms ba social media inrozi babagaliza okulabika nga bagalana bambi bagala bakakane nga bagalanye omukwano gututumuke wakati w'ababiri bano omukwano gubiri gw'amannyo baagala ebintu ekintu kyabikire ddala kiba kisimba kyabikire ddala kibere kwalaali baagala kikakane nga kibaddewo kireme kukoma bukomi mu bukulu baagala introduction weba yakubaawo ebeerewo wakati wa Mr. Lee ne Diana Batanzi baagalane okuba kukyala bakyale ekyo kifaananyi ekyo kyolengera ekyo ekifaananyi Mr. Lee kyatadde ku page yaabwe ne Instagram account yebambi nga yagaliza Diana Batanzi amazaalibwa amalungi naye abaana kiba kyamudde okufaako obufe mweraba